Baluba lwaleka terwawudde tekitegeeza kwetikula ate kye baalika bakutisse ako kuba kwetungira lubugo ku lubuto endabye olusedde mukkirize nzita ku bigere benono n'abiddira ate nabyo nembako kyembinnyonnyola ekiwanvu mikwano tuli mu luwombo lw'omukwano oluwombo lw'omukwano leero dokutuusiddwako n'abakyala w'olulimi Nansubuga Betty wama Betty bakajita bakakasiri babikulya balungi mirimu ndikuma okulya nenkulyowa omwoyo lugabako ngere musera okubeeranga weewayo akiikirira abakyala bonna ne tubeeranga tubatuusako okumanya nze Dr. Kebbi baligenkana balamaga tuli mu luwombo lw'omukwano naye leero tugenda kutunuulira gaali etuteekwa okukozesa nga tunda kangulumira bw'oba omuwala oba omukyala oluguudo luno okkiriza lusinga n'akaviiri ka wiivu koosibye manyanga biswayiri ensonga eyo ngenda kubeera nga nkunnyonnyola ensonga ereetera abasajja abasinga okuganza abawalajjana abakyali ebbuuka maziba oba bimuyita abavubuka era ekireetera ekyo mikwano kiri nti kangulumira waabwe abamufunda ng'ekkuba erigenda emmanju so singa yalitwala ebibinja by'abantu ku kkanisa kyenjogerako kyekiriwa omusajja yenna bw'akwata ku luguudo luno naye n'alutuukamu nga ekituufu kiri nti lugazi oba lutyatya nnyinirwo nga teyaluwunda kulufunza bwamu omuntu omu awo nno munnange tagenda kudda oba oyagala oba toyagala bwe gubeera muzannyo bannange n'obeera nga mutisaawe mwe mulimu babiri naye nga kigazi gwayina okutwala penata ate otuuka okulukuta okomewo ekituufu kiri nti okoowa mangu n'ekisaawe bwe kibeera nga kifunda munyumirwa omuzannyo munnanga abamu kye bava banoonya abalina ebyomutindo eziwundiddwa ate obulungi babeere nga banyumirwa era beefunire ku birungi abakyala mwenna ekireetera kino mu ntegera agatawulira vumbi ntegeeza amatu muwulire ekisooka biringa bintu nga byebibyo bibiri omukyala yenna abanga azadde bambi kalastika kali kakendeera n'ekirala omukyala yenna bw'abanga tafuddeeyo kunoonya ddagala lya kwewunda ekituufu kiri nti era kalastika kagenda n'olwekyo tugenda kola tutya bannange abakyala mwewale ate okubeera nga mukozesa amazzi agabuguma galeegula kalastika kaffe kali konna ne kabeera nga kagenda n'ekirala abakyala omwami bw'abanga ayingidde oluguudo lw'ekangulumira toddamu kulwanjuluza beera nga olufunza buli bw'okola ekintu ekyo omwami oluguudo lw'ekangulumira n'obeera nga gw'oyongerera ddala okubeera ng'olugaziya ate nga yaluyingidde ekituufu kiri nti oba olwonoona bannange kaakati tugenda kola tutya tugenda kuddira kamunye waffe tumufumbe twenyige bwe tubanga tetukozeseza kamunye bamikwano tukozesa akaddo kano kemulaba akaddo kano ke bayita kajjampuni kuwulirako nti kajjampuni abalagadde mu bbwa ke kano tukakwata ne tukayenga bwe tumala okubeera nga tukayenga ne tukassaayo wansi ne tukalekayo okumala eddakiika nga 40 oba ku 3 buli bw'oba ng'okola ekintu ekyo ekituufu kiri nti oba okomyawo ate omutindo ono yenna gwe bayita kajjampuni gwe tukozesa okubeera nga twewunda anguya ate ebyomulembe tubirina ku kwefaako nakyo Uganda munaku 3 ng'ofunye kyoyagala tulina basenga abatendeke ono yenna gw'olaba ye kajjampuni n'olwekyo naye akola naye bw'obanga toyinza mufuna ewunda ebiri ku mutindo ate mwatu tubirina ku kwefaako nakyo Uganda ate era tulina n'akakomyawo embuzi ku nkondo yaayo abaagala okumyawo
namwe mubeera mutukubirako. Tulina basenga abakola ku by'abakyala nga tiwagenda wa mutyabanku oba olina omwana wo oba abaana bo oyagala basenga babiri nga bakuyambako. Tubalina ate abatendeke abamala bw'olina omwana beera nga onkubirako mbere nga nkugatta ku basenga baffe bakukolera ekyoyagala. Tulina mutiirisa nsulo abakyala muleme kubeera nalwazi ettaka eryewammwe nga lyo ekituufu kiri nti likalu bekalukalu. Efunire mutiirisa agenda okubeera nga akomyawo nguudo zitiiriika butiiriisi. Ate era tulina ne mulunga abakyala oyagala ebyo okwerunga munno bw'atuukayo ewa agambe nti ddala bannagala byonna. N'olwekyo ennamba yange njireka eya 0773 ate 27 omugole manyanga omugule ndaba bamuwadde bufumbo sikunanya betegule obusanta mu nkadde asanga yavuuniikiriza bino mbyetegudde.